Ekyo ky'oli mu kulaba oba ka video k'oli mu kulaba awo byebyo ebibadde wali eri ku Cricket Oval ewa mwana mulenzi Pallaso. Kigambibwa nti abantu oluvannyuma lw'okuba nti babadde bamusoole abantu beesambaza ekivulu kya Pallaso. Omukulu Balaam omutegesi wa Love Fest akakiddwa okuyingiza abantu ku bwereere asobole obutaswala, asobole okuba nti ate ajjuza. Nga bw'omulaba awo abantu bayingiriridde bwereere, oba okitegedde nga tebasasudde. Jjukira Alien Skin zigenza okwera ssaawa zibadde 10 ng'emiryango miggale ng'abantu tebajakkirizibwa kuyingira, oba okitegeera. Wabula ewa Pallaso zigenza okuwera ssaawa 2 ng'ekifo kikyali kikalu, abantu batono. Kakati Balaam atuuse ekiseera n'akkiriza abantu okuba nti bayingirira bwereere, asobole okuba nti naye ajjuza oba abalibwanga ekivulugo ekitasaze, oba okitegeera, naye ng'abantu bayingiridde bwereere. Kino kirekawa omwana yakugamba nti onkubye naye endongo ketwawule keraga omusajja yaani, so akiprovinze, akikoze, oba okitegeera. Freedom City agimenye era ekoze record egenze mu byafaayo, oba okitegeera. Kati record yagiina, abantu abamu bagobeddwa, zibadde ssaawa 10-12 ng'abantu bagobeddwa ne baddayo. Abamu bamenye ne gate ku Freedom City, wabula Balaam abantu abayingiriza bwereere, bayingiriridde bwereere oba okitegeera. Nga bw'obalaba awo bayingiriridde bwereere wano e Lugogo, okitegeera. So ye embeera eri ku sayidi eyo oba yeebadde ku sayidi eyo. So tetumanyi engeri gyali omusajja omugagga ye asobola okikavalinga munnange, kuba tasala omulaba agenda byonna akikola, naye akikola lwa laavu, oba okitegeera. Update zonna mujja bba muzifuna. Mweraba.